Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa, ekireeteddewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo eby'omu ggulu okubeerayo n'ekire ky'enkuba, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome awamu nga bujja kubeera bwa kiddedde. Embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okukosa n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nayo ebbugumu okutuuka ku degrees 27. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde ensalo zaffe mu Mombasa, New Delhi ne Amsterdam tusuubirayo enkuba okutonnya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate eyo mu Dar es Salaam tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu eryawaggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Nze Lubega Micheal.